Bana Mukono, bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox Tires and Batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi e Namavu. Abakulisitu okuva mu ssaza ly'e Lugazi beeyiye mu bungi ku butaka Bw'omujulizii Ponsiano Ngondwe obusangibwa mu disitulikiti y'e Mukono ku kyalo Bulimu mu ggombolola y'e Kyampisi mu ky'emmisa ky'emmisa ekikulembeddwamu Omusumba w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza ategeeza abakulisitu nti mu kaseera kano be bajulizi abaliwo. Ekitambiro ky'emmisa kino Kakooza ategeeza abakulisitu engeri Ngondwe gye yali aweerezaamu obwakabaka bwa Buganda eyo nga gye yasanga eddiini era mu bwezi obwo obwakabaka bwagezaako omutangira obutagoberera abakulisitu wabula ye ekyo teyakigondera era nga kuno kwe kwaviirako okufa kwe. Annyonnyodde abakulisitu engeri gye baamuttamu n'agamba muno baamusalasala obufi. Omuweereza wa kabaka bwe yatuuka eyo yali musajja w'amaanyi
ne bamufuula omugalagala oba omusirikale akuuma kabaka. Abagalagala bonna batandika okusoma eddiini. Eddiini bwe yajja mu Uganda kyokka kabaka teyakyagala, n'abakungu be abaali bamwetoolodde. Awo eddiini n'etandika okuyigganizibwa. Abo bonna abaali mu lubiri, abavubuka baakolanga mu lubiri nga bwe basoma, abaali abagalagala, abaali abasirikale ba kabaka, abakuumi ba kabaka baakolangayo. Bonna bonna babasabye omusango ogw'okubatta, kubanga kabaka yababuuza abaagala okulekayo okusoma badde wali, ate n'abaagala okugenda mu maaso mudde wali, tulabe kye tubakolera. Ne basalawo Kristo, ne bagamba ffe tujja kugenda maaso, tujulire Kristo. Kale nno ne Ponsiano Ngondwe naye bamusalira ogw'okufa, era bamuttira Takajjunge. Eno waffe tulinayo Takajjunge, naye Takajjunge oli gye baamuttira ye Takajjunge asangibwa e Munyonyo. Bw'ova e Munyonyo awo ku kiggwa eky'e Munyonyo awo, weyongerayo katono n'ogenda ekyamula erudda awo, baateekawo paaliisi ennungi ennyo, ne bazimbawo Keleziya nnungi nnyo. Mu Keleziya munda ne bateekawo omuti ekikonge, nga bagamba nti okwo kwe baasiba Ponsiano Ngondwe, kiri mu Keleziya wansi wa altaali. Abagenda okulambula e Munyonyo muyinza okutuukako mu Keleziya eyo, Keleziya yaffe kumpi fe ab'e Lugazi. Tuli kyali kisomesa, kati ku luno twagenda netulambulako e Munyonyo ekyo, ne mbagamba naye tugendeko mu Keleziya yaffe. Amakula bazimba Keleziya amakula eya Ponsiano Ngondwe. Ate n'omunange wangu okutuuka, kubanga bw'ova newaffe Lugazi ogendera ku highway, todda mu bino bya traffic yani gundi jam, olutuuka ku highway kugiramu ddala wali e Munyonyo. Kakooza ategeeza Abakristo nti mu kaseera kano be bajulizi abaliwo, era muno bwe bagenda e Roma okusinkana Paapa. Paapa yasanyuka nnyo okulaba nga yasanga Abakristo bangi nnyo nga balina okukkiriza. N'agamba yo okukkiriza okwo mu kaseera kano be balina okutambuliramu okubeera abajulizi. Bwe najja e Uganda nalaba abantu nga balina okukkiriza okw'amaanyi. Era ng'ensigo eyo eyasigibwa Abaminsani yagenda mu maaso ng'eyita mu bajulizi ku kiggwa ky'e Namugongo kye twalambula. Era naffe twakuba mu ngalo nga bw'omukubye. N'atugamba nti kaakati muddeeyo mugambe Abakristu abajulizi baaliwo mu budde bwabwe, mu budde buno mwe bajulizi. Omujulizi yafaanana atya? Anti bayinza okuyita nti jangu ow'obujulizi, si wo. Oyo omujulizi ajja okuwolereza n'agamba nti nze ekintu ekyo nkikakasa kyenjogerako era nakiraba era n'owo obujulizi. Kakati ffe bajulizi
Ponsiano Ngondwe yawa obujulizi. Kyokka Yesu Kristo baamubuuza. Yesu Kristo n'agaddamu n'agamba nti nze obujulizi obwange abantu si be babumpa. Obujulizi obwange ebikolwa byenkola bye bibumpa. Omusumba Kakooza ategeeza Abakulisitu ng'essaza bwe Lugazi we ligenze likola era ng'agenza ateekayo ebisomesa eby'enjawulo n'okutondawo ddiini ez'enjawulo nga kino ekigendererwa kyo ategeeza Abakulisitu muno kusembeza obuweereza obw'Ekeleziya okumpi eri Abakulisitu. Ekibuga kigenze ate Mukono kiri mu ssaza lyaffe n'obumanyi. Abantu abamu tebamanyi bulungi ssaza lyaffe. Tulina disitulikiti y'e Mukono, tulina disitulikiti y'e Kayunga, tulina disitulikiti y'e Buyikwe, tulina disitulikiti y'e Buvuma. Oli yenna Lugazi. Omukono twali tulina mu paaliisi emu nga bayita St. Paul. Mukono paaliisi. Ne mwana mukulu nga bamuyita Father Paul. Akati nengamba Father Paul nti omanyi ekibuga nga kyeyongedde abantu nga bangi tebatuwa site. Abanange bya site bunange si byaffe. Naye ffe katutunuulira abantu. Akati St. Paul nezaala parishi y'e Bugujju bannange. St. Charles Lwanga Bugujju. Tuukayo e Bugujju mu abalinaanya awo. Tuukako e Bugujju olabe amatende agali e Bugujju kati. Abaana bonna aba yunivasite basomerawo kakati. Mu kitambiro ky'emmisa kino era kyetabiddwamu eyali omusumba w'essaza ly'e Lugazi Mafia Ssekamaanya nga naye alina entanda gy'asibiridde eri Abakulisitu. Amata lero oba togyemu olabye tukwebaza ssebo simanyi bendabye nga babongoota
Munabadde bagakutta omubabiro. Naye sijja kugiddamu akuddira mu luyimba, nze ngambe obuntu bubiri. Tuli wano okugumiza okukkiriza kw'Abakristo abeereere. Abasaserooti nga babayandeeko ate nga n'Oluganda bwe butyo bwe butuukirivu ng'ayambye baasobola okubatiza abantu baabano. Ne banywereza ddala eddiini. Ne bamanya Yesu ky'agamba, buli awaayo obulamu bwange okubeera nze yabulokola. Ng'ozze wano ddala gw'Omukristo omwereere. Okukkiriza kwo kuli kutya. Mukozi bulungi okujja. Naye abajulizi bangi kasita balaba ng'ebiyigayizo bizze, abatali babatize nga bagenda wamapeera kubatiza nga baddayo. Ono gwe lugulumiza olwaleero bwe yamanya ng'obwe butuuse yadduka Nalukolongo n'amala okusembera n'alyoka addayo era bamukwata. Gwe munnange ozze wano okoze bulungi olya ate nga Yesu akugamba atalya nnyama yange atanywa musaayi gwange tajja kuba na bulamu butaggwaawo. Kati yagala genda bw'aya bagamba nti aganaalya n'agataalye konna kunte. Twekubirize, tetukkiriza, tututeeke mu bulamu bwaffe ebitugira ate ebitujja Kristo ddala ku mmeeza entukuvu tuyambaganye. Toza gwandibadde omulimu ogusooka ogw'abakulembeze bw'Ekeleziya. Tugenda okulonda abakulembeze. Ndowooza era waliwo akigamba nti bano bano bandibadde bafuna zinabigegunda bandibadde bafuna musaka. Yesu yajja kuzimba Keleziya oba amasomero. Bannange ntabwo ffenna twekubirize okusinga ate ekisembyeyo omukulu kyatugambye omukazi oyo yali omu